So bachali bange benasoma nawo mu P3 P2 bebangamba kati tukutumye Kizito. From that time erinya lyankwata. Era ne fans bange aba TikTok abasinga bamanyinga Kizito. Bambi. Waliwo ekibuuzo ekikulu era mbadde nkubuuza nti olina endagamuntu wano na Uganda ne passport n'ebikwogerako ebitambuliso. Kati inze buli kimu nkiyina nyabo. From birth certificate, ID zange zonna wawe nasomera P1, P2, P3, liver certificate, passport njina, everything ne mpozi voters card ID ya buli kimu nkirina. Esoma India oba yawaneka? Passport yange gamba citizen of Uganda. Citizen of Uganda. Naye banta wanyugifuna. Era kyembadde ngenda okubuuza. Bwe nagendayo okufuna passport bambuza birth certificate yange nenjireeta. Bwe natwala birth certificate yange ne bagamba agwe toli mu Uganda. Genda oleete birth certificate ya tatawo. Neleeta ya tatawo nangamba eno giforge nze. Genda oleete ya jjajja yawo. Nengenda nendeeta ya jjajja yange. Genda oleete ya mama wo. So olaba ife bala tulina buli document ebitwogera original naye still batutawaanya. But at the end of the day namala nenjifuna. Musirikale ngoyo nakusaba ebitambuliso takutawaanya. Nganze omuyindi omweru. Kati nganze tebantawaanya. But in most cases nze abayindi abasinga ndaba nga babatawaanya. Bababuuza ID eriwa. Tulage ID yo. Singa talina ID bamusaba chai. Oli muna Uganda ate ng'eyindi tokyalinayo kakwate. Abana Uganda bakwagadde oba waliwo ko encounter yonna ey'obusosoze? Kyensobola kugamba bana Uganda 95% bana Uganda bali friendly ate balina hospitality nungi. Mubeeramu bali ba 5% nga basosoze. N'ogenda mu wino ogenze gula butungulu bakwogera ko buno butukwanira obukazi waffe biki balooza oba totegeera olulimi. Education yange yonna primary mikwano gye mbadde nagyo bana Uganda. Tusobola kunsanga nga nina mikwano nga bayindi oba bazungu no. Nze nkuze nga nina mikwano bana Uganda. Bantu balungi. Uganda nsi nungi nnyo osobola kulaba ne climate. Climate ya Uganda eri favorable. Yes, kyovulaba ne Uganda buli omu ne ba foreigners abasinga abayindi abasinga. Nina mikwano abayindi bangamba tebaliva Uganda. Uganda banyumira. Oyogenzeko India? India sigenda ngayoko. Sigenda ngayoko era segomba kugendayo. Ene ensi yange. Era de wenfa bajja kunziika wano. How many are you mwenga abaana? Tuli baana bana. Ate nze last born. Bo boogera Oluganda nga gwe? Boogera Luganda, boogera Lusoga. Kati ffe tumanyi nnimi nga mukaaga. Luswahili, Luzungu, Luganda, Lusoga, Luyindi. Okay, bantu bandaba Muhammad ayogera Luganda, kirabika tamanyi Luyindi. Oluyindi nawo nsobola lwogera. Luyindi tulwogera. N'olunyankole katono mbadde ngezaako kuluyiga. Primary school yange, first of all, nursery school. Nkugambe nazaalibwa Busoga, Bugiri district. Omanyiyo? Radio. Nasomera baby class up to top class. Then netujja wano Kampala. So primary 1 paka P7 nasomera ku ssomero limu na Kivubo Blue primary school kumpi ne temple y'abayindi eyo ogimanyi. So P1 paka P7 na Kivubo Blue, senior 1 mpaka senior 6 Old Kampala SS. After senior 6 seyongerayo kusoma. Because nali nkoye nali njagala kukola mulimu fune sente. How was life at school nga oli muyindi bali akawunga na bijanjalo? Yenza nali nsinga n'okukuba ddabo somero. Bali batukolera meal card. Life at school was okay. Nange I associate with the Ugandans. Nali ndi akawunga. Yes, I used to eat the food together with the Ugandans. You know the Indians batera okusimba ku headmaster's office awo we baliira akamere kaabwe ku Old Kampala nga. Awo bali anyo kamula nze simulya. With Old Kampala SS it's a half Indian. Okay, there's a percentage of Indians n'abana Uganda. So wali osinga ku associating ne bani because baba yindi bekolamu kakoni yawe. Era bayimirira bokka balya bokka boogera bokka. Nze nani associating anyo n'abana Uganda. N'abayindi nga bampulirako bubi. Nga bagamba toyagala kutuula naffe. Lwaki otuula n'abana Uganda? Ne bagamba bana Uganda
bo bantu balungi lwaki mutula nabo. Wafuna points meka mu senior 6? Nafuna point 9. Combination PEM. Nakola PEM. Wakola math? Nakola naye tebyali byangu. Nakola math stroke computer. Amanyi education system ya Uganda wano no soma no genda mu university mirimu tewali. So maybe in future ngamfunye time. Nja kweyongera ensome nze njagala kubeera pilot. That's my dream okubeera pilot. Naye omanyi okusomera pilot sente nyingi. Njagala kugulawo restaurant. Yeah. I'm still planning. Yes, I want to open up a restaurant of fast foods like shawarma, hamburger, ngawolaba KFC. I want to start small and grow bigger. Ne mumbozi y'omukwano relationship n'abaana engeri gye bakwasaganya. How is life on TikTok? TikTok ogiyingira otya? Tunubuulire ku lugendo lwa TikTok najingira mu biseera before lockdown. Kyensobola kugamba I'm among the first person joining TikTok 2018, even before lockdown. So lockdown weyayingira bantu abasinga bali bored ne batandika okujoininga. So lockdown nange yali breakthrough yange ya TikTok. Awo nafunira breakthrough from 1000 followers. Waliyo gayo omunaje na commenting omanyi byanyiza nga nvuma dayo wamu nenziramu video manyi wali option ya kudamu comment with a video. Nemudamu mu Luganda nganyize video netambula video yafuna 20,000 likes. Ngamba okay Ugandans like this okulaba mweru nga yogera Luganda. Ngamba kale kanchiteke mu comedy. TikTok tuyambyeko mu bingi. TikTok nze nyambye I met most influential people in Uganda. Katinga Dr. Sudiru Parelia. You met him? I met him. Yanonya nangamba Mohammed jangu waka jangu nkyalireko. Nagenda paka wekololo. Nangamba weba inyo okuteka flag ya fera yindi waggulu mu Luganda. Keep it up. Gwenda benalinga ndaba ku TV kati bakyaliyo bange. Lwa TikTok. Okay. Interesting. TikTok eneriko entalo nyingi. Nange binehonyisa buli lumo abeera avuma munne ono abeera ayogera politics. Before tebyaliwe batyo. Before buli omu yali akola comedy yali akola content. Naye kati ennaku zino ndaba bantu bawemula. It's really disappointing. Nange tebinnyumira ebyo bintu. Gwe tebakwatakinga ng'omuntu ne bakugamba ebigambo ebikunyiza. Kati nganze tebanvumangako. Because neeyisa bulungi mu bantu. If oli mulungi mu bantu tebasobola kuvuma. Nze buli comments zange ku videos nsomamu kuwemu. Sometimes I reply all of them. Yes. Where do you get the time? Chiro nga ndikubulire sometime replying. Chovolaba people don't abuse me. Kasitanda aba negative comment delete block. Ne mama wange ali supportive, sister wange ali supportive, brother wange ali supportive. Buli byenkola oba ngenze ku meeting wasudire wachi. Sister wange alinga manager wange. Yanyamba zagamba yambala kino. Yes, they are supportive. That's what I can say. Pozi kato ine myaka emeka? Nina myaka 27. Okyali muto. Abadde manyi nina myaka meka? Nga 3. You're still so young. Omanyi ffe bayindi tukula mangu Onze nondaba nina ebirevu bingi naye nga nkyali muto because hormones zaffe tukula mangu. Obwavu bebaluma stress zabo bazituleeterako wano Kankuwa example I'm not the first since TikTok asose gohosinze wano Yes. Singa TikTok muna Uganda nga black tebandi byogede ebyo. Never byogera just because someone is light skin but ngeri je nkugambye 95% of Ugandans balungi. Girlfriend gwe nalina yamenye omutima 2018. Oyamenye omutima 2018. Sente wezangu wako namenye omutima nagenda nafuna omusajja alina Range Rover. Abakazi tebasobola mukkiriza agenda abasemu na Uganda because culture y'abayindi ebe mugambo ino kuwasa same culture same culture as yours. Singa bamusangana mu Uganda baba bamugoba kuva mu kika. Which is not with the men. If abasajja tusobola kuwasa yenalina gwe twagala. Tusobola kuwasa mukazi mu Uganda kasitanga abamusiramu. Kwanga mu family yaffe batugamba ogenda kuwasa funa musiramu same religion with you. Waliwo abakweza ebifaananyi by'obuseegu. Gye bali.
Oli yansindikira nga libwerere naye namublokingirawo. Simanyi lwaki bantu bakola bino bintu online. Baba bemalamu ekitiibwa. Ng'agamba nti ki? Yansindikira busendisi kifaananyi nga agyemu engoye. Teyayogera kintu. So simanyi intention ye ebadde ki. Oba abadde amanyi ngenda mugamba nzije. In my free time samba kapiira. I watch movies. Wano mu Uganda nsinga kumatira Bebe Cool. Palazzo. Nali njagala nnyo Bobby Wine when he was a musician and Chameleon. So which is your favorite song among all of those? Kasepichi. Kasepichi? Twem. Walikutte wa mukazi we yaleeta ensonga ya fitina. Yali mama w'abaana we yali agenze n'annumya ennaku. Oyo olokoso n'ayiika agalaye ne gannumya ennaku. Ankomyawo. Akayimba ako kaagala nnyo. Nkaagala nnyo. Era Bebe Cool nkuze nga muwulira. Mpozi beddira ki Mamba? N'ogenda n'olaba ku mukulu w'ekika ky'emmamba? Gabunga. Sigenda ngayo ku naye njagala ngende. Tali eyo tabeera nakawuka. Njagala ngende nfune time ngendeyo mulabeko. Yes. Onaasobola okwambala olubugo n'ekkanzu n'ogenda n'okwata effumu? Why not? Why not? Nsobola kkiriza. Bintu byaffe bizibu. Onaabisobola? Kyogamba mulimu bya bulogo oba si? Ebyobulogo obimanyi? Wabiyigirawa? Ndaba abantu bangi balogo. Baali bakulozeeko? Balogo si Bannayuganda bokka, n'abayindi nabo balogo. Mutya nti ebintu biyinza okuddamu ne bibeeranga mulundi guli? Bintu kati byakyuka. Wali bintu byali uncivilized. Kati tuli mu modern society. You feel you're protected? Ni protected. It's not only about Uganda. Buli wamu. Tebikyaliwo nga biri byakuta abantu byadda. So this Uganda I feel safe. I feel okay. But I'm one of the most humble person. No, ku TikTok yange. Mohammed promote me just to make friendship. Yeah. What I can tell people, I'm one of the best person. Oyinza okubeerayo n'abayindi abalala bakuyisa bubi. Noloza buli muyindi mubi. No, it's not like that. Abayindi bamaiza tebagaba ssente. Ng'ogaba ku ssente? Bayindi abasinga bakodo. Salary yaabwe nange nkiraba. Abannayuganda baba ssente ntono. Which is not fair. Tekiri fair. Tebava ku ssente. Naye si buli omu. Kati nganze. Nze muntu n'amansanga nanga Muhammad mfanye 15. Oba nziina nkuwa. Onaagaggawala gwe? Onaagaggawala? Sometimes muntu omuyamba. Omuyamba oba alina obwetaavu omuyamba. Tolina kubeera mukodo nnyo because bino byansi tujja birekawo. Tujja kufa tubirekewo. Tugenda kukola cameras, tutandike okukola skits, tukole short movies. Yes. Posting ku YouTube. Yes, just like that. Because of TikTok, I feel the love for the entertainment to do more. So you want to act? Yes. Njagala ku acting. Kusinga kuzanya characters? Ku TikTok? Ku TikTok just nkola comedy. Obuntu. Nkola sounds. Abasoga, congratulations for okufuna ine bantu. Yes, we are happy for you and your kingdom. N'aba Central mwebale nnyo okutulaba. Mwebale nnyo kunsupportinga, abansupportinga. Abanvuma sina buzibu nammwe. Kyembagayiza mbagayiza bulungi. Okay. So ko tutambuliremu ng'Omuganda ng'omaliriza. Omuntu wakugamba tambula ng'Omuganda, wowe olina kweyogerako. Jajja wange, Yusuf Juma, nze Mohammed, Nedira Mamba. Nkubaddeko sample. Bantu bandaba ng'omuyindi balowooza muno nze nsinza bino biwumbe naye nedda. Ffe tuli basajja basira. Kati nengamba sigenda kikiriza. I have to make sure njigero n'olulimi Oluganda. Family yonna yava Busoga. Anti Busoga twalaba tewali future. Lwaki? Ate ebiseera ebyo wabangayo amakampuni. Anti kati ebintu kati byaggwa Busoga. But future eri eno Kampala. Olaba buli abasinga bava Busoga bava kyalo nga bajja eno Kampala. So mbadde nkyakugamba bwe navayo nga simanyi Luganda. Okutuuka wano Kampala nga abantu bansekera lwaki ono omwana ayogera Lusoga ate nga muyindi. Nengamba kanfube nnyo ndabe nga njiga Oluganda. So we natuukira P3
nze nali number 1 vernacular speaker ku ssomero ng'embooko ozirya nga banyambaza n'ebikutiya waluyigira mu bbanga ki myaka ng'ebiri nga banyambaza n'ebikutiya ebya punishment obitegeerayo bintu byebakola ku ssomero so awe nayiga Luganda. So my secondary education nensomera Old Kampala SS senior 1 paka senior 6 when amala okusoma senior 6 nagamba sagala kudamu kusoma. I don't want to go to university. Lwaki? Byakusoma nze byantama. Olaba education system ya Uganda sejivuma naye nze kyembadde ngamba singa omwana bamuyigiza kyayagala okuba kuva buto singa mwana ayagala beera pilot bamuyigiza pilot naye tulina abagiyiseemu ate ne bayamba bagiyiseemu naye nze ndaba lubeera wastage of time bansomesanga Said bansomesanga eyo you see nze nali njagala kubeera businessman singa bampanga economics kuva P1 mpaka senior 6 naye osobola obiyitamu and you still be a businessman. Yeah, so nze bwe namala kusoma nentandika okukola olwokola family business nedda natandika okukola kampani ya solar yali kampani ya solar ku Nakasero nenkolerayo nga myaka from 2015 namala kusoma senior 6 2015 nakolerayo kuva 2015 paka 2018 kampani ne bagigalawo omuyindi sente nezimugwako nagamba kaddeyo awo n'ogamba singa namalako university muzeeyi yakuleka gwamugamba nze sigenda kweyongerayo oba mama wange yali angambanga mwana wange genda osome okusoma kujja kuyamba naye namugamba mama saagala naye omanyi ennaku zino abavubuka nga sente azirina ali ready okuweerera yali ready naye nze nganze nalinakoowa kusoma nga tobijuwa tobitegeera sibitegeera nga njagala kukola bakukooya n'ebitakwatagana naawe okay so omuyindi bwagenda kampani bwagigalawo kati kampani bweyagalawo natula waka almost mwezi 8 nga noonya mulimu wananonya mulimu nabona tulina bipapula bibakusaba nga bipapula nina ya senior 6 ne senior 4 kati nali noonya mulimu nga sifuna mulimu bulijjo ogenda omanyi mu Uganda wano mulimu gubeera connection olina okuba nga omanyi ono akutwale wano kivola mbadde ogamba education teyamba okufuna mulimu mu Uganda eyamba nti education omulimu connection kusanga nze nange gye natandikira banconnecting naye basanga ndi kati olaba nze koyo kampani ya solar mama wange yali akolerayo nali nakava just mu senior 6 ne bajja ne bampa store ne bagamba jangu okume store jangu okulenga receptionist nengenda nenkola ngenga gwe kyewali oyagala ekyo ogwange gugenda kwetolerawo ku reception ku store nedda si kye nali njagala nganze njagala kubeera businessman kati mbali nkyakugamba myezi 8 bwe natuula nengamba kanjiye nentandika business mpola mpola business ya kutunda ngoye ng'ozijja mu banno tuzijja Dubai tuzijja Turkey era tutundira ku Cham Towers sawa zino wetwogerera kazini wange yali eyo wakwatagana ne banno nakwatagana ne kazini wange kati tutunda ngoye tutunda saati nga zino empale engoye z'abakyala engato so mu family yammwe gweka gwayogera Oluganda oba bonna mu family yaffe ne mama wange ayogera Oluganda ate mama wange amanyi n'Olusoga naawe olusoga olumanyi olusoga nze ndumanyi kati nalwerabira naye nsobola lutegeera oluwulira nga balwogera anti navayo nga nkyali baby nga nkyali mwana muto n'olunyankole actually ngezako oluyiga sawa zino because ndoza ennimi eriko olaba nemukulembeze waffe munyankole sekyo so olina okuyiga olulimi woolaga woyagala obeera oyagala okumanya ebyawo naye oluyindi dde olumanyi oluyindi lumanyi India waliyo nnimi nyingi ngaolaba wano Uganda mulinamu lunyankole lutoolo lukiga India actually balina more than 300 languages naye kati wano Uganda abantu abasinga balaba ne balowooza India muno boogera nnimi emu nedda kati nze mu India waliyo national language gye bayita Hindi eyo national language nga olaba national language ya Uganda eriki English kati nze manyi Hindi manyi ne Gujarati bagira Gujarati ate nzogera bulungi kati ani yazikuyigiriza of course nkuze ne mama nga tuyigiza ng'ayogera naffe nga tayagala twerabira ennimi zaffe tukuze ng'ayogera naffe lulindi bwe batyo tuyize
Actually tata wange yafanga ndi in 2006 nga kyali muto naye mama afubye nnyo okulaba nga culture tetugyerabira. Bamuziika wano mukadde? Tata bamuzaaya? Bamuziika wano Kololo. Omanyi Kololo gye baziika abasiraamu. Ife tebatwokya. Mwagaana bugaanyi? Nedda. Abantu abasinga balowooza muno okubeera mu Mweru okubeera mu India muno bagenda kwokya kati ife tuli basiraamu. Omuyindi omusiraamu kati bebookya bebaliwa abatali basiraamu? Bebookya bebali abagendanga ku tempo eno. Olaba eno tempo eno ya gyolaba no kumpi ne Nakivubo eno kumpi ne Shoprite bano abasinza Misota abasinza bano boolaba bakolayo bati abo bebookya. Bebayita baani abo? Bahindu. Babayita Bahindu. Boka. Okay. So mukadde mwena mujja kusigala wano newe munaaba mu mudde. Beri temuyinaayo bingi kala ye yabalemeramu? Tulinayo bajjajja baffe eyo. Bw'ogamba India? India bafamile bajjajja basigalayo naye kati tetukyaddayo eyo. Nze nga nze Muhammad nange ndoza ngenda kuwasa muwala muna Uganda wano. Ngenda kunoonya muwala muna. Ogenda kuwasa muyindi? Kasita nga abeere musiraamu abeere hajjat nga ggwe nga yeebikako sina tabu. Omuyina? Tugenda kunoonya mpola mpola ko nga nze nali nkuwana nnyo bakazi nali mbakuwana ne bankuula nnyo omanyi okunkuula bwe bankuula nze natya. Watira kyate? Nga buli lunaku olina omusindikira emitwalo 5-6. Nga gyaki? Transport? Si transport yokka agamba enviiri simanyi njagala chips njagala chicken njagala genda KFC sibisobola. Ani obivaako? Nembivaako kati tusoke tulabe in future tusoke tukole ssente nzimbe ennyumba then mpase omukazi wange wenja kubeera naye si mukazi agenda kundyako ssente adduke. Kati bali bakuula ne bagenda? Bankuula ne bagenda. Oba lwaki tewawasa? N'ogamba kanfuneko mumuteeke nkyali mwana muto kati gwolowooza ssaawa zino nina myaka mmeka okuwasa? Olabika olinganga 28. Oteebi ndi 26. Okyali naye bantu batulaba baffe Baindia ne balowooza muno tuli bakulu nnyo lwabirevu. Omulaba ngamba njja sikugamba bantu waweerwe tukula mangu kasita bakulaba n'ebirevu balowooza oli 30. Kati abo bakukuula ddi kuba kati oba oli 26 ate gaba bankuula naye bavaako tegeeza babakwana oli 23 22. Ebiseera bya high school biseera bya nga twakamala kusoma tetumanyi kye tukola kati. Gwe wali weewanisa wayiga essomo mbuye. Alright, Rahim, Muhammad Rahim gwe tuli naye tugenda kumulamu katono nnyo tugezaako okutegeera where does he get this love for Uganda and its culture from. Tova. Okay, thank you so much for keeping it mwasize mutya leero 5 mwezi ogw'omwenda twongera okwaniriza tuli n'omuganda muyinda gamba ye munna Uganda oli yennyini ddala ne India tayagala kuddayo. Why? Because ayagadde nnyo abantu ba Uganda. Lwaki oyagala abantu ba Uganda? Actually abantu ba Uganda balina hospitality nungi. Kuva nkuze mu Uganda sirabangako bantu balungi nga bana Uganda. Bana Uganda atera bomanyi bana Uganda bakuyisa bulungi bakutwala nga muntu waabwe ekyo tekiri mu India eyo India bayindi bakuyisa bubi ate ng'oli muyindi munnaabwe ne muno mu Uganda mubeeramu naye actually nze bana Uganda sibalinaku buzibu just gamba mubeeramu 2% out of 100% mubeeramu 2% atayagaliza n'atandika obusosoze naye 98% of Uganda bonna bali welcoming era I appreciate that. Okay. Bamba bakuyita mbega balaba mukasajja akwogera Oluganda ne bagamba anti kati bantu bandaba ku TikTok nkola video zino z'Oluganda nze mu India soso kola video n'eddoboozi yange content n'eddoboozi yange omanyi TikTok ya lip syncing gegenya ddoboozi TikTok naye nze nkozesa ddoboozi yange so bantu bali balowooza muno si ddoboozi yange maybe am lip syncing bwe bategeera muno manyi Oluganda nsobola kwogera Lusoga nsobola kwogera mu Lunyankole katono bande batandika okugamba ono omusajja kirabika mbega naye ng'Oluyindi sooka ombuulizeeko mu Luyindi olwo lw'omanyi Oluhindu
Keseo, babuza keseo. Keseo. Then no dam tike. Then no dam tike. Keseo tike. No dam tike. Njagala kubus. Kubus. Kubus ebera ya mwebera ya bawarabu. Kubus chichi. Biliawo bichapati. Kale njagala kyakulya. What do you say? Moje kana chaye. Moje kana chaye. Njabi kuigiza mpola si byangu. Moje kana chaye. Ate njagala kwebaka. Moje sona. Moje. Niyo manyi nti moje kya Luganda. Moje sitegeza inze. Nze njagala kwebaka moje so ye. Nenda kutenduka. That is what. Lusoga. Ate Olunyankole. Olunyankole ndumanya konka abantu tebali kuikiriza. Tebakkiriza nti nyo Muhammad ndi Omunyankole kandi ihanga lyange Uganda ninukunda munonga. Nze Muhammad Omunyankole gwanga lyange Uganda ndyaga. Olina national ID? National ID njina. Ne passport njina. Ngoli muna Uganda. Ni muna Uganda national ID najifunda bisera biri nga ba registeringa. Tebantawanya nokuntawanya because documents zona nzina. Nagina nendaga birth certificate, nendaga almost everything ne umanyi tekabulamu kasaba kulaba kalayo balo za kirabiko jiguza. Batandika okubuuza ekika yogeramu ne baloza muno wasasude sente okufuna zino birth certificate which is not the case. Ife bantu tukulidde wano tuzalidde wano so nafu balina tuyisanga bana Uganda tukimanyi mubeeramu abo abazigula naye for us we are Ugandans. Muli bameka babazaala bameka? Waka batuzala bana. First born muwala bamwita Fatima, then second born Mulenzi Yusuf, third born Nawab, fourth born yenze Muhammad. Gwe last born. Okay. Ogambe gwe Kizito. Ate family yamwe yo yasigaza amanya gaabwe gwe Kisiraamu n'ageeri. Lwaki walonda kika ekyo? Kizito. Anti kati we natandika okukola TikTok bantu bangamba Muhammad olina okufuna erinnya lya kina Uganda. Buli we tukulaba nga tukuyita linnya eryo ate olina okufuna ekika. Nze ne gamba nze njagala kika kya Mamba. Lwaki? Just na olina nsonga? Sina nsonga, just bakyali bange abasinga bamamba. So kyali wange omu nanonderawo erinnya nangamba twala Kizito. Ngamba okay kale nze Kizito. Kati ku TikTok bulijjo nkozesa Kizito ne bantu bakimanyi. So TikTok wagitandika ddi? TikTok nagitandika lockdown yali odi 2019. Nedda yasooka yali 2019. Okay 2020 naye nagitandika naye nga sigiteekamu maanyi. Then we twatuuka mu lockdown. Ojjukira lockdown President Museveni yagalawo nagamba tewali mmotoka kutambula, tewali muntu kutambula. Myezi 3 twali waka nga tetulina byakukola. Nze nengamba sigenda kwebowa ne ntandika okukola videos. Nali nkola videos mu Luzungu nga tezikwatayo. Olwo ng'otugamba ki? Mu Luzungu byonna ne mu Luganda. Mu Luzungu wali otugamba ki? Nali nkola ebyo byakugegeenya ngoye ofuna amaloboozi nga nkozesa amayimba. Then nengamba kangezeseko Luganda. Waliyo gayi yajja n'anvuma mu comments. Yamvuma omanyi ku TikTok wali option gyosobola okureplyinga ne video eyo option ogimanyi? Kati oyo gayi yajja n'anvuma nemuddamu nga nange muvuma mu Luganda. Olwo mwevuma biki? Yakuvumira ki? Yangamba ddayo wammwe muyindi gwe. Ddayo wammwe. Ekyo kivumo. Kyanyiiza. Yakulangira. Nze ng'omuntu kyanyiiza anti omanyi nga wakatandika media eyo pressure oba togisobola. Wali ogambye ekyo yali agamba wali olina kyoyogedde ku Uganda nga kibi? Nedda tewali. Naye just nkola videos nga ndi kulya emmere nagamba buno obusajja bweyagayidde mu nsi yaffe ddayo wammwe. Ate nga tewali kyemukoze. Then nange nemuddamu nemuvuma. N'omugamba ki? Katonda nsonyi namuwemula omanyi n'okuwemula? Bibaawo lulala ng'olina obusungu then nendaba gwanga lyonna lisanyusa video negenda viral ngamba ozate ekyasanyusa bannayuganda oyinza okwogera Oluganda sikuwemula samuwemula actually namuvumya naye wamuvuma ebiruma namugamba oli musiru bintu ngebyo si byakuvuma bibya then video negenda viral nengamba okay so bano byo baagala bannayuganda bino bye baagala so next day nenkolayo kafane video
era ng'ovuma nenjira kati nga abakazi abannayuganda be bakyasinze okubeera balungi naye nsaba Katonda bawe airtime data ne transport nenjirayo kantu ngaako okitegeera lindako wali tewalimba abakazi abannayuganda be bakyasinze okuba balungi naye nsaba Katonda bawe airtime bakukuula n'obawulira negamba at least Katonda bawe data airtime ne transport then video yatambula yatambula nafunirawo 5,000 followers within the first week then lockdown yagenda okugwerako nga nina followers 3,000 nengamba wadde tuzeeyo ku mulimu eno TikTok sigenda girekerawo sigenda givaako era genda kumpa bintu birungi bingi mu maaso nga olaba saawa zino ndi ku NTV I didn't give up nensigala nga nkola bu video in free time nga nteekayo mpolampola kati saawa zino wetwogerera ndina followers 3,000 ate TikTok enyambye okumeetinga big personalities bantu TikTok bagizalawa ngamba abalala bagizalawa so kati nze TikTok enyambye okugenda ku TV station zonna TikTok enyambye ne meeting big personality like Dr. Sudhir Ruparelia umanyi Dr. Sudhir yampita we actually ku Christmas ye mwenyini yakwayitira yangamba jangu Mohammed tuliye ku mere yangu tuliye ku masala yakubire simu yampandikira message nange nenti ngamba yeye wa fake account ya kozesa TikTok ye naye ali ku TikTok naye tazina but just a posting a leisure nampandikira nangamba Mohammed jangu ewaka ku Christmas nkuyise tugenda kulya mere fena nengamba masuga ngalimba kyebike no fake account nemusaba namba najikuwa najimpa nokuba nenkuba nempulira dovozi ya musajja bwe wamukubira wayogera mu luzungu mu luganda mu luyindi mu luzungu so yali 3 days before Christmas kati wenamala okutuuka wuwe nga maze omulabako wenakkiriza Sudhir noganze siva ku TikTok siva ku TikTok kati wenatula naye netulya mmere nampayo kyampaddeyo nampayo sente nagamba Muhammad genda weyagale yego muyindi asosa wano mu Uganda okuteeka linnya lyaffe waggulu in terms of Luganda in terms of comedy wano mu Uganda era tetwagala okiveeko era ngenda kuwa ne brand deals otukolera obulango nakuwa angambye agenda kumpa we shall find time and we meet si Sudhir yeka nkoledde companies nyingi adverts company restaurants restaurants nindi hotel supermarkets muntu asobola kusanyuka nakuyita Muhammad jangu nkolere kalamu ka supermarket nogenda nakuwayo mutwalana just in one day omuntu mulala agikolera mwezi mutwalana muntu mulala agikolera mwezi kitegera kati ku mwezi nsobola kufunayo deals zange nga at least 10 nezijjayo nga million 2-3 mu mwezi ngoli w'amaanyi n'abayimbi olaba n'abayimbi actually batukubira amasimu ne batugamba Muhammad nfulumiza akayimba akapya abayimbi abayimbi nga Baby Zanda bano upcoming kali ku TikTok ate TikTok eyambye okutrendinga okuyamba ennyimba okutrendinga so batukubira simu ne batugamba Muhammad kwata hizi na 2 kola ka challenge just go ino gegenya okateeke kasita follows tuzina kantu ka just kadakika 2 nkufunye mutwalo za 2 so TikTok bwe mukola sente zaffe tukola sente zaffe TikTok nga yo tesasula just ngogenze ku live bachaliwo bakusindikira gifts live gifts ezo live gifts ziberanga $0.2 $0.3 teziba nyingi so mwino kunonya zino budil nga olaba bano ba Amito bakola simanyi club beat bintu ngebyo yes kati nawe ofuba kimu kunoonya bantu bangi kugoberera yes nze wadde sifuba nnyo naye nze advantage gyenina followers yange yonna bannayuganda bafollowers bange bonna bannayuganda omanyi ku TikTok kiyamba nnyo ng'olina bafollowers bansiyo so buli omu kubo ajja kubanga kunoonya kuwe deal naye abalala balina followers from America USA just bajja nga video emu egenze viral mbadde ngamba nti kiba kirungi n'obeera ng'ovaako wano ewammwe we tukumanyi n'ogenda n'ensendera ne zikulaba
nezikutegeera nensi ndala kutegeera kiri better naye okufuna verification ku TikTok okamanyi ka blue tick olina okuba ne fans aba Uganda abawaka kati olaba abasinga bano balina 1 million subscribers 1 million 2 million naye tebanabafuna blue tick manyi nsonga lwaki balina abebweru balina ababweru ate ababweru bajja balikinga just follow mulundi gumu tebajja bafaakunira naye kati nga gwe singa osubscribinga ku channel yange oba omanyi Muhammad muna Uganda munange buli woddamu kulaba video zange still ojagilikinga commenting again and again so that support from home is what keeps you going on TikTok and that's what matters. Kati abayindi bo tebakulaba abayindi aberi India balaba omwana waabwe ayogera bye batategeera abayindi be tebandaba jukira TikTok erina kye bayita algorithm videos ndala tezitambula walala bakuwaza abana kisinzira ku hashtag zo ngeri gyostadde kati ngafuna ku TikTok Uganda videos zaabwe eri tetanyuzira bannyo kisinzira bo followings naye abayindi bano abali Uganda abasinga bali ku TikTok bo bandaba ne beewuunya musajja kweyogera Luganda ngotususeko bakisanyukira ate balagala mbayigiriza Oluganda nabo batandika okufuna follows nembagamba okuyiga Oluganda si kyekigenda okuwa follow ngeri gyeweeyisa mu bantu kyekigenda okuwa follow kati nze olaba Muhammad bantu bagamba lakonga ono muyindi ayogera Oluganda si kyamaanyi nedda nze bantu mbayisa bulungi ba followers bange oba baze ne liking even me I take part nengenda nange nendaba ku videos zabo I like gamba ne mu ssomero okwanguyirwa okuyiga olulimi luno wakolagana nnyo ne banno ofaayo okubayigirako nganze Muhammad ndi first learner nsobola kutuula no nengamba ngenda kuyiga Luchina nendiyiga mu weeks 2 ndi first learner kati omanyi ennimi mmeka zonna Oluganda manyi ennimi 7 Olunyankole kanzikubalire manyi Oluganda Olusoga Oluswahili Olungereza Oluzungu Oluyindi Oluswahili lwogedde Oluswahili ndwogere manyi muno Olwarabu Olwarabu walujawa bino byetusoma Quran of course tuli basiramu kuva buto seeka ajja waka kusomesa alif be te obimanyi wabisomako jim hete eyo so ebyo bikuyigiza n'oyiga Olwarabu because ekyo kitabo ekisooka yebeera basic of Arabic kasita omala ekyo oba osobola soma Quran Olukaramoja olusobola olugegenye wala ennimi gye sitasobola tosobola bala kuba teweewanga mukisa kutuula nabo otegera olulimi Abakaramoja ntuula nabo tulina bakyali bange twalina bo bali ku mulimu naye bwe babeera nga balwogera babeera munsonyi okukyogera balwogera speed ng'abasesema so it's hard to pick banguyiriza it's hard to pick wale ennimi ndala nga zibeera hard okupickinga kati ng'Olusoga lwagala faananamu ng'Oluganda Olunyankole lwagala faananamu Lukiga bwe batyo but wale ennimi ndala ndowooza bo bali balina okubeera part of Sudan bakolomojo because almost ennimi zaabwe kyekimu nga Sudan dotoyagana dwiga okay so banna abakugamba obayigiriza Oluganda abayindi bano abagala obayigiriza Oluganda bagala mbayigirize balowooza bagenda funa follows ne mbagamba n'oyiga Oluganda naye nga weeyisa bubi mu bantu already kwebali naye balaba nti gwe kikwagize kumanya lulimi lw'abantu abo waliwo bye nasangangawo ku TikTok nga nakajoininga nga balina 1,000 followers balina 2 nga bebeerabawo bamaanyi nga nze bampisaamu amaaso nga content wabwe kikaki content wabwe tolooza bayimbayimba biyindi bintu ng'ebyo kisinzira ne content by the way sibavumye ne content Munauganda gwanyumirwa Munauganda asinga kunyumirwa comedy Munauganda avudde ku mulimu ali stressed agenze ku TikTok alabeko ekimusanyusa naye kati ojja tandika okuzina zina ebiyindi olowooza Munauganda agenda kuwa follow
nedda kati kyembadde mbagamba n'okuyiga olulimi tekigenda kuba follow kati abo baagala obayigiriza olulimi be abali ku TikTok baagala kyusa content wabwe oba ne bana abalala abali mu business nga bayindi naye bali mu Uganda nti baagala okuluyiga bacommunicating ne bannansi bulungi abayindi abasinga bamanyi Luganda wano mu Uganda just gamba tutera kubalaba ku TikTok just nze nejemu nentekawo confidence nenzija kyovula munda aba ku TikTok abasinga bamanyi boogera ne bakasoma baabwe bayogera ne sister wange ayogera fluent Luganda era n'ogenda ku mulimu gwe tajja kwogera nawe mu Luzungu ajja kwogera nawe mu Luganda just gamba tomulaba ku TikTok babeeramu Okay. So bwewaddayo ku mulimu after the lockdown ngolo ka account katandise okukula ogenda ofuuka celeb wa TikTok kati obudde tobumala nnyo eno okusinga wano ku mulimu ye ku kizimbe okolerawa Cham Towers ku kizimbe wookolera olwo ofuuse stable omwe ayagala kulaba Mohammed ku business ya TikTok nze ni mobile buli omu ntambula nze omuntu ngamba business yo waliwo mutundira engoye ne kazinwo wali ku Cham Towers tulina ne online business osobola gisakinga ku Facebook bwe waddayo ku mulimu nga tuvudde mu lockdown batuguddewo nga attention is all on you obeera baali bakumanyi even before kati nze kankugambe wenatandika TikTok tewali yali amanyi kati sawa zino wetwogerera newe ntambula mu kubo ne ku kizimbe kwe mukolera baali tebakumanyi nga bamanyi nga Muhammad nga naye tebamanyi ku TikTok naye kati TikTok enyambi newe ntambulawa nowa boda anyimiza nangamba Muhammad kubeera nange ka selfie kamuwa at least ndageko mukazi wange fani wo nambemu buli we ntambula wangenze Kasese wangenze Masaka simanyi nange wenakikola Katonda yanyamba so baba tu TikTok naye banguyirwa okwawula kubanga muyina engeri gye mufaanaganamu nze bantu banjawula waliwo bajja ne bagamba kali kasajja akayogera ku bakazi simanyi biki ngamba yenze content wabeera nnyo ku bakazi si ku bakazi bokka ngamba omusajja abeera ku TikTok ayogera Luganda ne bagamba yenze sometime babeera not sure naye baba bantegeera so olunaku okola videos meka kati ku lunaku nsobola kola videos nga 3 wa 2 naye nze kwezo 3 mbeera sure deal video emu egenda kuyingiza 50,000 views nsobola kupostinga emu leero endala nengipostinga maybe evening naye enaku zino nafuna followers bangi sikyakola videos nyingi nsobola kukola emu nentwala 4 days 3 days nenkola videos ndala ako kaba kakodyo ki kakodyo tokyali mu bwetaavu nnyo nedda oba obeera oyagala etambule okutambula ne of course ne followers nina sawa yona posting a video ejatambula naye if you take the advice mbawa if you take some time video egenda kuhitinga nnyo kati waliwo ka video kenataddeyo juzi actually waliwo omuntu yakomyewo comment nangamba muyindi gweddayo omwe batera byogera oba yabadde ayagala omuvumemu naye nze comment sigizeemu nengenda nenkolayo ka video nga ine joking way bambi nze Muhammad ndi mwana wammwe wa Uganda temunvuma temungamba kuddayo mugambe bali abayindi nenkikola ina funny way si muno ndaganyiza naye video etambudde eri ku 10,000 likes ngitaddeyo 2 days back ate comments zone ezisinga ngeri gyakugambye bannayuganda balina good hospitality comment ezisinga bambi Muhammad you are not going anywhere Muhammad no nga bonna bali kusupport yange otegede so TikTok for you is eringa business yo it's like leisure it's part of fun at the same time netulabanga sente zingi netugamba why not wofuna sente why not okulowooza ekintu kyonna kyotaddeyo osooka n'otuula bwoti n'okirowoozaako nga okumala nga tugeze ennaku 2 neweebuuza nogamba kino kiri offensive tekiri kigenda kuyamba kino do you think about those things oba gwe ekintu ekikupalulira bwoti ng'otega kamera ku video zenkola nsooka nendowooza kati nganze ku TikTok video zange tolinsanga nga nvuma kabira yona yona tosobola kunsanga nga nvuma ddiini nze kyemmanyi kyenatandikirako
That's what I am. Chencha kola paka sawa zino natandika ku content wa comedy era chencha kola paka sawa zino kyekimfude kyendi ate abantu kunjagala sikyusangako muno lero nkoze fane video encha ngene nvuma oli encha simanyi njogere ku bayindi tobeera mu ntalo ntalo nedda nakikolako lumu naye saddamu navuma muyindi navuma muyindi omu ku TikTok yali akoze ki yaragezaako kumanyira naye bayindi banne ne banumba yakola ki exactly yali agamba banne ono yayita wakabi munayogera Oluganda nengamba from now on wadde muntu anvuma I'm going to ignore. That was even 2 years back when natandikira okugnoring ne comments zibamu naku zino ezivuma gwe kayindi gwe biki ne siziddamu balubu abamu bakuyita mbega bampita mbega naye nze siri mbega just ni mwana wa Uganda manye ennimi nyingi nkuze wano naye siri mbega just gamba abana banyo ku media bamanyi buli apera ku media abasika attention abambega but no it's just nkola bintu byange for fun for comedy. So olimu background ya comedy oba gwe personality nga omuntu ebintu ebyokola abantu balowooza olimu obwakazanyirize kyekikula kyo talent nagidiscovering nga walinga nakatandika TikTok nali simanyi nsobola bikola actually ninamu nga kyogambye okuzanya akazanyire kuzanyirize nkalinamu naye we natandika video nenjiteeka in videos nendaba nga butamba nengamba yeah it's fine I'll keep doing this. Okay, so wagezezaako ogenda ku stage n'ogenda nga ewa Alex for example actually Alex Mwanji kyali wange ku TikTok Alex Mwanji yali angamba bajja kumpita naye saddamu muwandikira message because sinaba kupreparinga naye nze kyemanyi newe ngenda ku stage tewali kinnema stage eyo teringanga TikTok wamwe edda nze kyenkola ku TikTok yange ogiraba I use my original voice nkozesa ddoboozi lyange okwogera so if I go to the stage it's very easy for me kati naba bano sijja boogera manya bano ba TikTok abalala be batwala ku comedy stage bazanyazanya buzanyo bwabwe baba batwala naye byabalema just I salute this guy gwe bayita Jose Chakala omanyi Jose landlord oyo yakikuba naye laba bano balala be batwala nga bo bazanya buzanyi bu skits tebasobola but for me I can do it. Ate mbadde ndowooza Jose yandibadde omwangu okulemererwa. Jose kyali wange and is one of my favorite TikTokers there mu balenzi teeraga muntu w'abantu akola bibye takola bi live kuvuma abantu yeah. Okay, ku platforms endala kwoli? Yeah, ndi ku platform da ku Instagram bampita Mohammed 7 ne ku YouTube. Naye nga yeyo bakulaba? Bandaba. As in all years popular there as you are on TikTok? No, nchakugamba Instagram sina nnyo subscribers bangi kwanga sijiteeka nnyo manyi gonna nakiteeka ku TikTok ne Facebook. Ate Facebook nakitandika from before nga nkyali katugende to Mulamu Katono. All right, tugenda ku Mulamu Katono, please tovaawo tukomawo. Okay, tukyagenda maaso. Thank you so much. Leero 5 omwezi ogw'omwenda tulowooza nti oli bulungi omwezi gudduka speed just last week yatandika omwezi gwatandika but twayingire dda 5. Okay, yes Mohammed, so ofunayo abantu abakugeya nga balowooza oli muyindi? Bantu bangi actually niwe tugenda ku katale nga tugenze mu wino okugula nyaanya bumonde waliwo akasajja kayogera buno bwe butukwanira obukazi bwaffe naye tebaagala ffe tukwane bukazi bwabwe ng'alowooza nze simanyi Luganda ogwe ne mutuna nagamba oyogedde ki yenze nabakwana oyogere we batyo nze nabakwana oba ogamba bayindi bonna kati musajja natya ono musajja amanyi Oluganda nsonyiwa sebo mbadde nsaaga nga toddamu kusaagira ku bantu bantu bageya n'oba olinya boda bayogera buno tebulina ssente bintu gebyo kagenda kaaba
ate mu restaurants mu restaurants bagamba soko osasule basajja mmwe muli bakopi oyinza obutansasula mu restaurants neda ngeri gyenkugambye bannayuganda basinga balungi abageya babeeramu batono mu Kampala yonna osobola kusanga abageya nga bali Makindye oba Entebbe road naye bannayuganda basinga actually I salute them bantu balungi bali so welcoming bali so loving omunnayuganda osobola okugenda mu dduuka n'omugamba sirina ssente so kumpe kino akuwa nga mukwano gwakumanyi amanyi mwana akujja singa obula so biki ebitwawula ku bayindi ng'ogyeko okay, we are welcoming Abanayuganda n'abayindi according to my understanding ndaba abayindi bali hard working nnyo katogere in terms of business omuyindi natandika business tagenda kuspendinga nnyo ajja kusobola kulaba business ye kulaakulana then alaba leisure nze kinalaba ku munnayuganda kasita agulawo business nalaba afunyeko profit atandika okusaasanya tugende mu kilabu kamutwaleyo budeemu out kangule kino sibikola then at the end of the day agenda kulaba business egudde muyindi omuyita mukopi naye mukopi for a reason aba abala in terms of business ate in terms of hospitality bannayuganda bebasinga omuyindi mulimu abalungi naye abasinga tebayisa bannayuganda bulungi ekyo nja kyogera ate bo ne babeera bagenze out there oba balina ekintu kyabwe kyebategesa it's about them nga kiba kyabwe nga bo the community yabayindi abasinga tebatera nnyo okumikisinga bamikisinga in this world, modern world, enaku zino ndaba omunyonyi omanyiyo batera kukola ngayo new year y'abayindi ogimanyi new year bayindi simanyi babeera ne new year nga nnya ku mwaka baziyita Diwali kati buli bwe bakola everyone is free n'omunnayuganda asobola agendayo waliyo eno festival ndala gye bayita Holi ogimanyi Holi eno gye beesiga birangirangi mbweno nsi ennaku zino I don't see that much discrimination tekyewalika si nnyo naye mubeeramu ababi mubeeramu tebabula oba ffe tutya okugendayo nga tulowooza byabwe yemu abatya ate ngeri mutya bino bintu bya bahindu oyinza okuba oli musiraamu n'ogamba bino bintu bya bahindu zisobola bigendamu ekino ekikufuula n'otagenda because you think maybe n'ogendayo bagenda kukola osinze bino bisota nedda. It's not about that, it's about knowing other people's culture otegeere ki kye bakola. Lwaki mwagala nnyo ensi yaffe? Is it because of the hospitality oba mutulaba mwakatale kutunda ebintu byamu? Nze nja kuwa experience according to nze ensi eno Uganda tujagala nnyo lwa climate. Tasooka olabe climate tosobola kusanga climate nga ya Uganda walala. Uganda mubeeramu akasana, mubeeramu enkuba, mubeeramu buli kimu. Enkuba nze netonya akasana ne kayaka oba ne byombi okubeerawo omulundi gumu. So climate ne business ya Uganda no nungi. Also part in terms of business Uganda kyovula abayindi abasinga n'abo bava India bajja because India tewali market nnyo, tewali nga omuntu wanatandika business kati omugagga asingayo wano mu India ye mwava asembayo India ekyo obadde kimanyi? Omugagga asinga wano ye mwavu India. So Sudiru mwavu simogedde simogedde just for example nti eri ki eri bona bagagga kyogezaako gamba bagagga bali bavundu bavundu ki naawe sikulemba bali ku level ya Bill Gates bantu bagagga babeera bagagga ate baavu ate India yo nabo balinayo abantu ababonabona ate babonabona nnyo okusinga n'abantu ba Uganda wano. Uganda tulina okweyanza Katonda tucomplaininga nnyo nange ndi muna Uganda njakwogera nga bana Uganda on behalf of Ugandans we are okay naye eyo bantu babonabona eri kyovula bagamba bajjeko at least wano they change their lives si mu bubi it's okay naffe ne tubaaniriza namwe ne muba welcoming with good hospitality. Waliwo ekirala ekitwawula ekiri distinct ekyawula muyindi abayindi naffe abanauganda actually tewali nnyo kyamaanyi obusosoze ye main thing singa omunayuganda alekerawo obusosoze
fena ne tubeera wamu ani asosola ku fembi ate fuga sosola actually muna Uganda yasinga okusosola ekyo nga ndwawo kiwulira no bona basosola naye ebiseera ebisinga omuyindi abeera ku bibye kati nga nze Muhammad mwana wa Kao ni mwana wa Uganda badde simukoze kintu ngenze kugula monde storage yamugambye owino nabatandika okungamba yatukandira obukazi okiraba yanjikiriza nga siyenza mutandise abo babeera mu buli society ate batera kubeera bantu batono ate awo abatakusosola naye anti kati muyindi agenda kusosola ng'omunyiiziza kati nga ku mirimu tulaba muna Uganda ayombye n'omuyindi namuvuma just ng'omunyiiziza discrimination ye main point naye fe tusosola buli omu wetusanze awalina kyatukoze ate ne mu Uganda kinalaba omuna Uganda asosola muna Uganda munne kitegede so it's not something new tulina coping up with the society oba lwakuba tuli bamawanga ganjawulo naye namwera muli bamawanga ganjawulo naye oli nomuyindi osobola musanga ngaasosola muyindi munne bibaamu it's normal mweno ensi racism tesobola kugwa tulina just okumanya ngeri tukiyimbirira let's fight racism tribalism biki naye ebyo ebintu biri personal okuddaawo n'okiyimba tekigenda kukijjawo gwe tolina kitwala personal muntu kasita kikugamba just mutunulire muleke just do your things nganze Muhammad wonda batera kunvumanya ku TikTok daye wamwe muyindi gwe okola kiwano bintu gebyo naye I don't give a damn just mbaleka ntunulira butunuzi ne mbavaako singo otandika bitunulira munyo ogenda kigambo bugambo daye wamwe simanyi wali yaja nangamba Muhammad olinga embizi wala abantu bavuma bigambo bibi njabyogera so that people can know muntu katakukoza kintu muleke bwe babikuvuma ebintu ebityo buddayo eka nze ebintu tokijjukira well you can brush it off at that time nze kati ebyo nabimanyira kati ndi muntu wa media ni muntu wa TikTok bintu ebyo nabimanyira ngeri nabimanyira I don't give it a time kati singa gwe oli mupya ojja kubumenyeka mutima buli ssaawa okay so biki bi inspiring videos zokola inspiring as in how ndabye kino for example nengamba nenkyetegereza I observe for example ogenda ngeyo mu katale you observe embeera z'abantu nze videos zange ezisinga ekinspiring ozikola nyinza kuba ntuddeawo nendaba kintu ekihappeninga in real life nenkikolamu comedy anyinza kuba nkulabye otudde wano nenkwogerako muwala nsabye sente za nviiri bintu ngebyo nsobola kulaba situation nze video zange nzikola according to real situations real life situations toyagalira ddala kusaba sente za nviiri no ebibeera nga comedy tubikola nga comedy even before comedy wangambye ebimu ku byakugoba ku bawala bakusabanga sente z'enviiri za transport bansabanga sente z'enviiri sente za makeup sente za transport toyagala ate ngomaze mu ebyo bintu byonna nakugamba ntwala ku KFC ate gwe musajja watu ofuna mtwala 5 mtwala 6 ku mwezi onahandolinga batya omuwala wa bei ngoyo lwaki onoonya wa bei nga tonnaba kugituuka ke bei lwaki onoonya wa bei kyobalaba nabavaako nabapowa kati toyagala muyindi muno kubanga bo bamanyi okekkereza abayindi bajja kunsosola nange ate bati bajja kungamba Muhammad oli Muganda oyogera Luganda tetukwagala wali ogezezaako oba okiri mutwe gwo wali okigezezaako oba kiri babeerayo kati mumwinzi abasajja Bannayuganda bayinza ne balowooza abayindi basosola bo bokka naye naffe balala batusosola n'abakazi abayindi bali high standard nabo baagala bintu bya beeyi bintu bya kabi tosobola kuwasa mukazi muyindi n'omuteekaawo engoye zaabwe zebambala za beeyi enviiri zaabwe empangu zikomeeno ogenda just engoye gye bayambala bagita panjabi dress ogimanyi ya mutwalo 4 eyo waggulu ne wansi oba kabeeranga kapale nekateteekayo nyamutwalo nga yeye beeyi yokukyala nefunirayo nansubuga wange Omuganda yayagala ki kasikati omugulira mutwalo 2 3 wali mu wino ndiboota ogenda bali ku ndiboota
emitwalo 10 ogitwala n'omuleta ebintu ebiwera boto notegera ebizibu byo n'ogamba abayindi salaamu aleikum mwebavuddeko. Okay, naate lwe balanskombi ogambye nabo bakusabiriza nnyo abaani balanskombi abaganda naye kati kyovolaba mbiresemu nsooke mplaninge omanyi nze advice gyempa abavubuka tosooka genda mu relationship nga tolina kyoyina sooka weezimbe sooka ozimbe ennyumba sooka okole enough savings. ennyumba onaagizimba ddi anti manyimu abakazi banaku zino temwagala kupangisa bw'obagamba basooke bazimba ennyumba tebagenda kuwasa baana tebagenda kuwasa kati ennyumba ezimbika mpola mpola osobola tandika from your childhood youthful life nganze Muhammad ni ku youthful life 26 25 otandika mpola mpola kati gwolaba ofunyeyo chance nze nfunyeyo chance buddiiro obutonotono nsobola kunoonya ettaka inshallah nga Katonda ayagadde nguleyo ettaka bampe n'ekyapa mpola mpola ozimba. Kati obituusizaawa sinaba nkyabirowoozamu kati tolaba oli 26 tonaba nagula ttaka ekitegeeza chances kale tugambe ettaka ogenda digula ku 28 ennyumba ogitandikeko ku 30 then okugimaliriza ojja kuba oyingidde ekitono 35 kisinzira osobola kurentinga meanwhile sometime naye nga as you are planning your life yes beerawo nekyoyingiza ofune munno mukwataganya mu kizimbulukusa ate buli kyoyingiza beera ng'osavinga omuvubuka muwa chance oba ofunye emitwalo 2 liyakuwa 2 osavinge 18 tolya 18 osavinge 2 ogenda kuweza life y'omabega. Advice empa abavubuka naye kakati kutuddayo ku TikTok omala obudde bwenkana kiku ku simu kati nganze Muhammad nsobola kulowooza ku video nenjikuwerawo ku dakika 2 sooka oveeku creating a content wo. TikTok is a very fast app, very busy buli kaseera obeera scrolling kati mbadde manyi ombuuza obudde bwentwala